Tufunye ne accident bana batwere mu irwaliro Kamuli. Ebyaddala siri mu kuteegera munnange ate kigenda mu maaso ku masomero naddala nga munnange ate baasi zigwa kumukumu era nga byengenda okubeera nga nkutuusaako wabula nga n'aba Nalongo secondary school munnange ate nabo bafunye akabenje bannange bali mu bisago. Shiba Kalungi avuddeyoko munnange ate nakakasa kakati nno munnange weetegekere esayidi eno ng'ofiiriddwa munnange ate omuntu wo Shiba Kalungi alina munnange ate byakakasa. Sindi Sanyu yeeguddeko ku munnange ate ne Die Hard we muganda wange ekibadde mu katambi. Bannange nakyala abadde api nnyo okulaba munnange ate ku Sindi. Bamutejja Minati nsinza kujja Minati Yugi wabula kansooke nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogimpeere like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Munnange nno simanyi kigenda mu maaso ku masomero naddala munnange ate baasi kino ekya tour trip muganda wange kikutte wansi ne waggulu. Kakati nno tubadde wali munnange ate ku bya King David Junior School munnange ate ku baana almost abaafiiriddemu ababadde enkuyanja kw'ossa ate n'abaafunye munnange ate ebisago babadde nga baweerako ddala ate muganda wange driver tibanamukwata abadde avuga bana Nalango ono omuwala atunnyonnyodde mbu driver yazze abatiisatiisa bagenda bafunisa accident era bwe yatuusa awo n'ajjamu ekisumuluzo bw'ati mu mmotoka n'agibuukamu n'egenda mpaka ku kimotoka ky'ebikajjo mbu yazze abatiisatiisa mu kkubo nti agenda bafunisa accident mbu abadde ayina empaka kyalo kiramba nga tasaana bakkiriza kufuluma agenda kufuna byakulya oba byakunywa. Bannange ki kino yagambye agenda wanika ebisumuzo mu bbanga babirabeko yabiwanise n'abuuka mu mmotoka n'agireka nebatwala mpaka ng'erandize ku kimotoka ky'ebikajjo ekyo kiggwe agikoze ekigenderere oledde akywesumbire kubeera driver sa alumwike yajaye alumwike yatulekera motoka yajaye abaana motoka yinaayo muganda wange ke kabenje nno akabadde munnange ate aka Nalongo secondary school wabula babadde mu baasi y'essomero eddala. Baasi eno kubaddeko ekigambo nti no Buzaaya secondary school Kamuli ebadde baasi nga ya ssomero ddala so yebadde eri mu kutwala ba student bano aba Nalongo secondary school. Obaidinga obe n'omwana isomero lyawo isomero lya Namwendwa webedio babe bava kutuwa tufunye ne accident bana batwere mu irwaliro Kamuli. Era obanga oli kumpi awo osobola olumukaku omwana akali kwira omwana we asomera Namwendwa ku isomero Nalango bafuna an accident njojayo oba kikigenda maaso nze binnemye munnange ate otegeera byonna munnange ate mbikulekedde mu comment section naye nga bambi twongera munnange ate okubasaasirako si birungi. Mukama munnange ate atuyambe eside eyo buli kimu munnange ate kitambule bulungi. So nga nkwongeddeyoko omuyimbi Shiba Kalungi avuddeyo n'agamba nti nno munnange ate weetaaga munnange ate okwetegekera ebiseera munnange ate eby'omu maaso bingi munnange ate by'otasuubira mu maaso awo wasobola okubeerawo challenge yonna naye nga weeseetinze nga weetegekedde munnange ate obeera ku muzigo munnange ate mwereere. Balamusiza bassebo ne bannyabo baganda bange abali ebweru mwenna abagenda okukazanira famire zammwe naffe namunange bwetukola naye ebijja bitalaze ng'okufa nga bw'okumanyi kujja kusinga tekulanze ate ng'oluusi oba tokwetegekedde financially nga ssente teziriwo awo diaspora insurance bwegiramu essaawa yonna gy'ofiirwa omuntu eno egenda kuba famire y'ebweru kikubire immediately bakuwe ssente mu ssaawa 24 ezo zennyini z'ofiiriddwa without fail. So diaspora insurance eriwo kukubagiza kubeererawo mu budde obwo bw'oteetegekera bwe bayita okufa oba okufiirwa
era nga mu kino I want to tap the link and sign up for the diaspora insurance funeral cover. Signing up for mugenda kumanya details zonna na buli kimu diaspora insurance kyekola. You need it kubanga munanga bwomanyi leero weetuli enkya tetuliiwo. Thank you so much. On behalf of diaspora insurance, we want us to be there for each other in times like this. Thank you. Brand ambassador omuyimbi munangate Shiba Kalungi bw'atyo bw'abadde akakasa munangate n'obubaka eri munangate abawagizi be eside eyo. Wabula ngate Cindy Sanyu munangate beeguddeko ko ne faani we ono munangate bambi abadde musanyufu nnyo okulaba nga asisinkanye munangate ku muyimbi we gw'abadde nga amiisinga munangate okulabako maaso ku maaso. Cindy Sanyu amumitinze ne bafunamuko kadde omanyi kye bayita okubeera ng'oliddeko munangate ne Cindy wali akamere muganda wange kibadde kiriya nnyo. Mukombozeeko kana nze omunaku nzaani sikuwagira okwagira kirala n'okwagala singa kwagala nze ku Cindy anti era ewaffe bamanyi n'ekikonde enkuba eŋŋumi ze bankubye nga tuyomba ogwa simanyi mama bambi nze ndi munaku sinako enkuleetedde naye kasitanzize mama nkuyagala siyinza kunaaba sobola. This is cheers to Super Blood. Kw'ossa ate Cindy n'akwata munangate kijampa ekya Cindy n'akimuwa. Kubaddeko ekigambo nti no Cindy bebe era nga boogezako munangate okulaba ye Cindy munangate ne faani we babadde beeguddeko. Obutasubwa munangate update yonna eringa munangate omuyimbi Cindy omakinga sure nti nno osubscribinga ebisigadde byonna just bitwekere.